Kaakati ku nsi ya Katonda eno otyanga ekitonde ekisajja otyanga ekitonde ekisajja. Omusajja ye muntu ateenyinyala, ye muntu atayagala kumanya, ye muntu atayisa sikaati. Mulimu omusajja nga ye mu butuufu nga n'embwa asobola okugiwasa n'agiteeka ewaka. Njagala otunuulire omukyala oyo ali mu katambi. Omukyala oyo mulalu, mulalu. Bano abalalu abasula ku kkubo. Mukazi watwale lubuto, lukulu asuulirira kuzaala. Asuulirira kuzaala. Olubuto olwo lwakuli myezi nga 8 oba 8 kitundu, essaawa yonna azaala. Naye asula ku kkubo, alya ku kasasiro, alonda bucupa mwafune ekyokulya. Kati ggwe muli olowooza ono mukyala olubuto luno yaluggya wa? Olowooza olubuto luno yaluggya wa? Omukyala ono ateeka okuba nga yafuna bino ebisajja bya booda ebivuga booda ekiro nga kuliko ebyamukozesa oba ekyamukozesa ne kimufunisa olubuto. Olaba abakazi be mulaba abo abalalu ababeera ku kasasiro, abakazi abo abasajja beegatta nabo ebya ddala. N'osanga omusajja owa booda n'asanga omukazi ng'ono omulalu n'amwebakako ebya ddala. Abasajja tebaswala, abasajja tebaswala. Nze nabagamba wano teri mukazi adiba, taliiyo. Gwe ne bw'omulaba ng'awunya atya, ne bw'aba addugala atya, ne bw'aba mukyafu atya, afunayo abasajja abamwebakako ate nga bo balamu bategeera bulungi nnyo ng'ate bo si balalu. Nga bo bategeera bulungi nnyo nga si balalu. Kati mukazi wattu ali mu kubonaabona n'olubuto, ali mu kubonaabona n'olubuto. Nkugambye ali mu kubonaabona n'olubuto. Naye ng'omusajja yalumufunisa ateeka okuba ng'atera n'okumuyitako, ng'atera n'okulumuyitako eyamwebakako n'ayitawo n'agamba kati oyo olwo olubuto lwange. Ate munnange Katonda ono alina ebintu by'akola nga byewuunyisa. Abakazi bano mubalaba, abakazi bano bazaala abaana abalungi, abakazi bano basumulukuka bulungi, abakazi bano basumulukuka bulungi nga bw'okiwulira. Omukazi ng'ono ebiseera ebisinga tebatera nnyo okuzaalira mu malwaliro. Tebatera kuzaalira mu malwaliro. Omukazi ng'ono omulalu ajja kufuna olubuto mu musajja. Olubuto alukuze nga tagenzeeko mu ddwaliro. Njagala olabe Katonda by'akola. Omukazi ono ajja kufuna omusajja amukozesa mufunyisa olubuto. Tajja kgenda mu ddwaliro kunywa ddagala nga mmwe abalamu bye mukola. Nti ggwe bw'omanya nti oli lubuto ogenda kugenda mu ddwaliro otandike okunywa eddagala, otandike okugoberera ebiragiro by'abasawo. Ono ye tajja birowoozaako, tajja byetaaga. Bw'amanya nti afunye olubuto atandika kulaba ngeri ki gy'afunyemu ekyokulya, okusigala nga mulamu enjala temuluma, n'okuliisa omwana amuli munda. Omukyala ono bw'anaatuuka kaseera ak'okuzaala tajja kugenda mu ddwaliro. Omwana waamusimbidde waamuzaalira, owabeerawo bamuzira kisaabali okumpi be bajja okujja bamuyambeko mu kaseera ak'okuzaala. Naye bano abakazi bano tebagenda mu malwaliro. Olabeko omulalu azaalira mu ddwaliro naye tobasanga nga bazadde bulungi. Abamu beezaalisa, abamu beezaalisa. Omukazi olubuto ng'ono ne lumusimba ne yeezaalisa, ne yeesindikira omwana n'amusuulawo wansi. Katonda yeesigaliza amaanyi, Katonda yeesigaliza amaanyi. Ggwe omulamu bw'oba togenze mu ddwaliro basobola n'okukulongoosa, naye ate kizibu nnyo omukazi ng'ono okulongoosebwa, kizibu. Walabiddeko omulalu gwe balongoosezza nti yazadde omwana ne bamulongoosa. Ate bakuza abaana baabwe bakuza abaana baabwe ne balama bulungi nnyo, ne babeera balamu bulungi. Okitegeera? Abaana ne babeera balamu bulungi nnyo tteke nga talina yadde n'akamogo n'akamu, n'awamuluma n'awa.
gwe omulamu bw'onoozaala omwana ogenda kutandika okumugulira bebiso, ogenda mugulira bulangiti, olina okumugulira obusuuka mwogenda okumuteeka, olina okumubikkanga ennyo. Omwana abeera mu nnyumba naye ng'ate olina okumubikkanga ennyo. Kyokka ate ono omulalu asula ku kkubo, omwana agenda kumubikka bigoye na bikutiya. Enkuba ne bw'etonnya emusanga awo ku kabalaza w'asula oba mu muti mwagwa. Naye olw'ekisa kya Katonda abaana bano tebalwala. Nti omwana yamulwaddeko tolera bawulira. Katonda yeesigaliza amaanyi. Nze mu butuufu ndabye omukyalo ono ne ntya n'okutya. Sijja kubalimba. Mu butuufu ng'essajja lyamwekakaatikako ne limukozesa ebyaddala. Omukazi wuuyo alittu lyamugema. Nze nabagamba teri mukazi adiba. Nabanyumizako ne ku sitole y'omuwala eyali omulema gwe bayita Namawejje. Namawejje yabeeranga awo Kasubi nga mulema, ng'amagulu gano geefunya, nga yeefukira. Naye ssebo yazaala, yagenda okufa ng'alina abaana ng'era bamuyita maama. Naye nga mu butuufu engeri y'amagulu ge gye gali geefunyaamu ng'oyinza mwebasa otya n'omwebakako mazima ddala, nga tewali ngeri gy'oyinza kwebaka ku Namawejje. Naye nze awe nakakasiriza ddala nti omukazi ku nsi ya Katonda eno taddiba. Omukazi taddiba. Gwe omusajja osobola okudiba ne ssente zo, osobola okudiba na buli kimu, naye eriyo abasajja abamu nga tagenda kukkiriza mukazi bw'atyo okudiba. Waliwo n'ekiwala ekirala kiri eyo gye nali nkolera, busima bakiyita Lesite, nga kiralu naye ng'omuntu akyebakako omusajja mugagga alina kampani ey'ebizigo. Nga ye bwe gyakoma okukyebakako gye kikoma okufuna ssente. So ebintu bya Katonda bino bizibu. Katonda yeesigaliza amaanyi. So n'olwekyo nze ku nti ya Katonda eno nti abasajja bannange era nabawanikira, basajja bannange nabawanikira basajja nnyo. Ng'okakkana ku mukazi ng'ono n'olyoka omunyumirwa. Mukama Katonda ono mukazi wattu kati ali mu kubonaabona n'olubuto. Mukama Katonda. Naye buli kimu Katonda aba n'entegeka yaakyo. Nabo bantu, naye muntu aba yeetaaga essanyu. Ne lwakuba ate ye aba tafunye essanyu, aba afunye kumubonyaabonya. Olaba obonaabona n'olubuto gw'ategeera. Naye ate omukyala ng'ono ate bano boolaba tebasuula baana. Bw'azaala omwana we amulabirira, omwana amulabirira, amubeererawo. Naye ggwe ategeera alina n'omulimu, n'ozaala omwana n'osuula musuule. Katonda talibasonyiwa. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'oli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. Subscribinga nabakwa nti ate otegatako, so okuba nti tutambulira ddala wamu. Omukama Katonda abankuumire mbeere bulungi, mweraba.